po jako akawuwo nti omugwira yena ali mu ggwanga nga visa ye yaggwako abeere atuule ntende. Amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Pole Namaye akubiriza bannayuganda batalina lukusa oluvuga emmotoka mu kaseera kano okwewalira ddala okuzivuga kubanga bakyagenda mu maaso n'ebikwekweto byabwe eby'okukwata abo bonna abakozesa olukujjukujju ne bajingirira sitiika era nga bangi wetwogerera bakwatiddwa. Waliwo betwasanze nga balina stickers eza supermarkets nga ziraga nti baziweebwa Ministry of Works and Transport. Abo nabo tubalina ate nga stickers nyingi ziringa 17 ate nga tulinawo omu gwetutegerenga Musoke Henry n'omulala Mpembe Sande tulinawo n'emmotoka gye baaleka ku checkpoint omugobe waayo yagireka ku checkpoint ng'eriko sticker nga njinjirire. Bino abyogeredde mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire olubadde ku media center mu Kampala enkya ya leero. Tubeere waka bwe tuba nga tetulina kubeera ku kkubo kubanga babalina stickers ezawubawiibwa Ministry of Works and Transport be balina kubeera ku kkubo. So bw'osanga nti tolina kubeera ku kkubo tukusaba nti obeere waka teweesanga mu misango nga gino. Poliisi era ng'eyitamu Afande Namaye ekubiriza bannayuganda okwewala okusaasaanya amawulire g'obulimba gayinza okubeera g'obulabe naddala mu kiseera kino ekya COVID-19. Ng'eggwanga oba tuli bannamawulire oba tuli abapoliisi oba ekitongole ekirala era tulina okukola wamu nti amawulire ge tufuna tulyoke tugayise mu matendera tukole kye tuyita cross checking okulaba nti bye tuwandiika mazima ate nga tebigenda okuleetako obulabe ku balala. Bano era basibiridde bannayuganda entanda ey'okukuuma abaana baabwe obulungi mu kaseera kano nga balina beewaka olw'ensonga nti baseddubuto nabo balabika nga tebatudde. Tusaba abazadde mwena we muli tulabirire abaana baffe bulungi kubanga tukimanyi nti n'abalabe nabo weebali kati engeri gye batali ku ssomero tugezeeko tubawe emirimu gye balina okubeera nga bakola ewaka oba okwojja oba okulima emirimu gyonna gye balina okukola naye tebabeera awo nga tebalina kyakukola ate tebabeera nga basobola okufuluma ewaka nga tebalina lukusa ne beesanga mu ngalo z'abantu abakyamu nga bano. Ate ye omwogezi wa minisitule y'ensonga ez'omunda mu ggwanga Jacob Shems Siminyu asiimye abakulembeze b'oku bitundu ebiri ku nsalo za Uganda olw'omulimu gwe bakola okulonkoma abantu bonna abayingira Uganda nga tebayise makubo malambulukufu bw'atyo n'abasaba okugenda mu maaso nagwo. Twagala okwebaza abakulembeze ab'ebitundu ku booda nti batuyambye kinene okulaba nti abantu ababadde bagezako okusalinkiriza babaloopa kiba nti kibadde kikendeddemuko naye ate tulabye nga baddereeva n'abantu baabwe beeyongeddemu obungi okuyita mu nsalo kitegeeza nti oba walingayo abalala abayitira ebbali naye kakati. Siminyu bw'atyo agenze mu maaso n'alabula abagwira bonna abali mu ggwanga okubeera abeegendereza mu kaseera kano olw'ensonga nti waliwo bannakigwanyizi bangi abavuddeyo okubakubira amasimu okubaweereza ssente babaddize bujja visa zaabwe. Abagwira be tulina mu ggwanga waliyo abantu abagezigezi be bayita abafere abagezaako babuzaabuza nti kakati kasita amanya nti ebbanga lye liweddeko ne babakubira amasimu nga baagala kubagamba nti baagala kuzza bujja visa zaabwe. Nabo ekirungi amasimu n'emikutu gyaffe egya social media bagiina so batutuukirira ne bagamba nti batugambye nti kati musobola okuzza obujja visa naye ate basabako n'akasimbi. Ekirungi nti tewali gwe bajjeko ensimbi. Ono wabula ategeezezza nga bwe waliwo engeri endala bannayuganda gye bayinza okukozesa okusaba paasipooti newankubadde nga ofiisi z'abanoonzigale mu kaseera kano. Naye ng'era nga twabategeeza nti bannayuganda baddembe okusaba paasipooti ku mukutu gwaffe n'okugenda ne basasula mu bbanka naye tebasobola kukola appointment okujja ku ministry. Bwe tunaaba tutandise okukola tujja kuteeka kalenda ku mukutu ogwo. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Lwe tusanga tolina stiika
nga tewagifuna mu makubo amatuufu tujja kuba nga tukukwata.